Okugo kuba disable. Lero tugere ku nsonga za Frank. Sagala kuwamba headline. Nenga nawe ja. Si kirungi kuwamba headline. Headline za Frank Gashumba. Kale. Amawulire si malungi abasinga yadde mulowooza nti malungi eri side y'omukulu Frank Gashumba wetogera saawa zineeno ate mulowooza family eyalabiseeko Sheda Gashumba naye ku mukolo bamunoonyeza nga taliiwo. Video yonna ngikuleetedde mu maaso awo abaana ba National Unity Platform bavuddeyo ne bamukongratulating ne bagamba nti webale kuva ku president wa Kasabuni man Bobi Wine nga we yayimba saawa zineeno nawe tugenda kubanga tukugatta mbafumbo yadde twagala official wedding video maaso awo nogenda kubanga ogirabirako n'aba NRM abalala maaso awo batutuba kuleetedde naye nga tetunagendayo video eno mbadde nsaba mugimpeleka like amenga so tambula katukire bonna banjagedde okumanya kweno information naddala abaana ba National Unity Platform musajja buliyo mu muli bubi olunaku olwaleero agezaako okubeera nga abaproving alongo kiki kyolowooza ekisinza okubeera nga kimupushing olunaku olwabadde lwakosajja omusolo kubanga mumulaba ng'alina gino muhoozi ng'alina kyagezaako okubeera nga mugamba abasinga ne bava ne bagamba nti no bannange kino ekintu omukulu Fred Lumbi yakyogerako dda n'agamba nti no anytime from now Frank Gashumba agenda kubeera nga awasa abasinga ne mugamba Frank Gashumba oyo mukulu Lumbi yalimba biki ndowooza olunaku olwaleero asobodde okuvaayo n'abakasa n'abagamba nti no buli kimu kyayogera kibeera kituufu lwaki mba njogera nnyo mwino video njagala osooka olabe biki ebyabaddewo mmale nkuleetere n'abaana ba NRM nga bageza kubeera nga bamukongratulating asooka olabe. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Sitem, Katarina, to the heat. Oh yeah. Congratulations, Uncle Gasumba, upon your new marriage. Webale kufuna mama. Gashumba ne bwalwawo kuva ku lujja kumbe okyalinda Katonda ayina omwana gwakutondera ataliiko kamogo. Gwe Miss Uganda, Miss World, omutadde mu njuwo. Gasumba lwaki ojoga ensi? Wano wali wakawaana abavandimwe nti Katonda mwennyini yabeetondera naye ekituufu kyennyini. Ne lwaki tewatuyise ku mukolo? Golowooza mu bisista bya mami tetuyinza kubaamu betubuuka nabyo naffe obulamu butunyumire. Gasumba lwaki weeyise engeri eyo? Twakukola ki okutuuka okukukuta n'emikolo paka kugiggusa? Fe abaali bakulogera mu buwuulu. Naye wataddewo layini Gasumba. Miss World omutadde mu nju yiyo wawo. Banga lyonna lyobadde ku lujja ng'okyetegereza. Kituufu tokozeemu ku papa. Omulimu gwegwo. Nze Kelvin nzikiriza otaddewo layini. Faba Piero yu fraternity twaniriza mama. Atuyamba akutukuumire. Naye okukuuma kunaagaana kutya. Olaba obadde weekuuma wekka. Nga gwe musajja asinga okunyirira. Okulabika obulungi. Okwambala. Naye ate keweegasseeko mami. Mami tukwaniriza. Musajja waffe muyamba omuyige. Yoyo. Wamba abaagala okugenda ebweru okwepakasiza Calvin Kayanja emirimu ngiina egitambulirawo. Abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi airport z'e Dubai zagguddewo. Kasalale katonomu $1,200,000 naye ng'otambula mu bwangu. Ka input kakuteeseganya mubimanyi ebyange oteekamu akasente ko nga visa ekuli mu ngalo. So bakusuza bakuliisa ate era nga bakujjanja batunoonyeko ku noti 7677625 oba noti 7465248 ogenda kuba onfuna butereevu nze Calvin Kayanja era bw'okuba ku namba ezo oli naaba nga si yenze akakulagirira ojje ku office ogenda kuba onsangawo. So Frank Gashumba, congratulations my brother, my uncle. Webale kutuuka ku buwanguzi obwo katusabe Katonda abunyweze. Ogendo tikubira. Kale baana mukazi wattu Nambi. Abona n'ekintu. Kati obalaba bakisindika wange. Kituufu kya kusoomooza. Nti omubbi abo bannyina ebintu. Teebereza nga twakuwangula n'ogezaako okutubba n'okulemererwa. Kati olwana okulaba nga ebyo bye watubba
ye wali otubba ate oyagala ffe tukuyambeko okukakasa nti wali otubba gwe kenyini gwe wakola akavuyo ne tukabuukamu omanyi kifaananira ddala nga bw'obanga oli striker defender nakkuba endobo naye nowenyanyamula n'ositukawo n'oteeba kati defender awanika omukono agamba owekitiibwa liifu oyo mukubye endobo tokkiriza goolo ye waakiri bawe penalty kale yembeera eyo gye batutaddeko naye tugenda bawangula ne bwe banesiiga ettaka tubasobola twabakuba mu kalu kati ate wano yesu tukuogamba bigambo era tubalazeeko obujulizi bwaffe busigadde nga bunywevu bwattu olowooza ebifo bino 14 byagamba mu tewaabalibwa byeyesibako ebiina ngeri gye bigenda kukosa aye yennyini ye yakyankalanya ekyokubiri abalonzi bonna bwe batunuulira basoba 19,000 kati ebifo byagamba 14 eyo tesukka na 7% 7 ku buli 100 ey'ennamba y'abalonzi bonna mu Kawempe North Constituency. Kakati mubanga olina bano abangi oba ogamba otya. Ekyokubiri abantu abajja okulonda generally kutwaliza awamu baali 14 n'obutundu 4 ku buli 100. Kati era tosobola kugamba nti abantu bonna 1,000 mu mwaka 6 abagerwako mu polling stations 14 nti bonna bandizze okulonda olw'embeera eyaliwo abantu bajja batono okukola ki okulonda yaabaffe bacandidates baali 10 gwe nambi walifunyeeko bumeka ng'okutwaliza awamu Nalukola yali akuwangudde awasinga obungi kirabye so tewali kikutiisa ate ne bw'otunuulira Nalukola yali akubye ng'alina 63 n'ekitundu ku buli 100 gwe ng'olimu 32 ku buli 100 kakati okujjako nga nambi ayagala byamagero nga bya Yesu omanyi Yesu yazuukiza Laazaalo kati naye byalowoozaako mukazi wattu omwamagezi agenda anoonya waasobola okuwangula ave mu byokwesiba ku bantu ba Kawempe North tebaamuwa ate ne bwe tubakubanga era ffe abalina obuyinza obulagira nti okulonda kuddemu ne bwe twalizeemu era tasobola kuwangula tuli baganzi nneeyo gwe amaanyi g'abantu geeyoleka people power our power Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.